atabanya kumugenda kunyiga ono mwana wange nangirira okufana olwaleero kanjeko nenkofira mundabe bulungi akaviri nga ndi bulungi nga mwana wange njagala okulangirira nga eggwanga lindaba mpulira nze mama nze godfather wa Mirembe I'm a mother godmother bw'oba weeyita mukazi aba musajja akuyingire nyingira wayimirira Mirembe sikiddamu agyewulira gwe nyingira oba yingira omwana wange mumanyira nnyo mutta abaana b'abantu mussa abawana abawala gwe muyingire we I'm here look at my daughter mpulira yeah, very far. Look at me. God, look at me. The beauty. Mpulira. Too beautiful in the house. Yabana kumugenda kuyomba tebali kyakola mukwano. Onani. Tuleke. Mirembe mama we. Owe Mirembe. Kati lomba demogera kimuna twako babiri. So, musirisaga mwa. Mwinashi. Shut up. Nedda banange. Twewale okubogerako kuba tubaagala naye mutukisindikiriza. Oh my God. Ate kuno waswadde nnyo. Simanyi mulo stand rain, simanyi mulo stand bitya. Ebyo bintu byamwe ebyabasoma ebyo mbeera musimanyi lo stand bichi. Oh my God. Nga nako kakkiriza nte kaliiwo. Mbukana kusesemera nno. Busesema obwo. Oja kalisa kaze balance kakuyire ebibogo mukamwa. Ngokapika amagulu. Sige manene amangi, sige egebizigo. Akandukaze je wakajja. Bananga te enule yali kale ko anilo yali yaddeko. Kanukaga ano fitinga muli wantu. Banaye kanukaga ano. Kabulanga n'abasajja weereranga wakiri. Mbobanga oli ekikere ya kisava. Eno yali kikere kisava ali okay. Kwata akantu kagulire butaba 32 okawerangi ka shading ofune essomero ya UPE bamuwe uniform. Naye ajakabira abantu aswa bakusibe. Okalabe byengenge bijja ko nanga bannange kagala kukaaba. Simu bubi. Omukazi tadibo jafuna abasajja bangi. Okifuna kantu kolabirako wasirapo. Njagala mbategeeza abantu balina eddembe lyabwe. Ne government leta ina kukwatako. Kyovana n'omufu aba n'eddembe lye. Ate wano ku lukalu lw'ensi omufu yasinga okuba n'eddembe. Omufu ayina eddembe ly'otayogera nga nakera omufu bagamba nti yawanika kino nga mufu. Era omusajja Bosco singa yakola eddame. Newe yandiwadde omulalu okukasasira ebintu. Newe yandigambye nti oyo omulalu yanzika nga yekka. Eddembe ly'omufu libwe bw'ekitiibwa wano mu Uganda. Naye abantu bayina eddembe lyabaweebwa nga bazaalibwa nalyo. Nga ne gavumenti si eribawa. Naye bw'owulira bw'oyagala eddembe eriryo. Bw'oba oleka ne David Talaba alina eddembe lye. Lutalo tabeera mu ntalo. Tavuma abantu. Akola music we. Yebeera mu properties ze. Nakola emirimu gye nga bw'alina okugikola. Ova ku kyovume lutalo January to December mwesibeko mulemereko. Si malaya nti yakwagalira mukazi bana abakazi bemugirana nabo. Aba TikTok. Nti oba yakwagalira omukazi. Lutalo abakazi bakwana mukwane n'abagaana. Yakowe emisaso angule. Oza lwaki akyanyirira nga na mulamu. Singa yajjula ddembe alabe. Njagala mbagambe ekintu kimwe omuntu gamba temanyi wano akyasinza okubeera omugaga mu bayimbi David Lutalo. I think mu bagagga bakyasinza okubeera a very specialist. The richest musician. Bwataba Lutalo, bwataba ku nambe bwayinza okubeera tasuka namba 3. Njagala mukole investigations. Lutalo ne waleka kati okuyimba. Taso akuddamu kubeera mwavu. Mumunoonyerezeko mufune gwe mbuuza. Lutalo ne wagamba nti ndeseeyo kati okuyimba. Tomusube nti ajja ku TikTok afuneko sente. Mbajja ku TikTok. Ate njagala mbagambe n'omuntu akyasinza okubeera omuganzi wano. Kizibu nnyo. Babudu mulasa abo baali baganzi. Naye omuntu okubeera omuganzi nani stop for 10 years. Nga abawagizi tebesaze. Tokiyite mmento kimanyiranga. Mumuyinda ziiti Lutalo bamwagira oba ayina batayina. Kuba ne wokubaka paapaala. Lutalo bamulaba. Lutalo tagulwa milioni oba 2. Lutalo CEO ayina banda heirs. CEO
njagala mbabule bino mubitegeere omanye bususu mugane mubuyite Mirembe nemoza nimugenda kwasamirira ku muntu abantu buli muntu mwenkana kwa mulaba ku TikTok Lutalo CEO wa The Airs Lutalo alina studio ye ne wagala okayimbo basenya amanya ayimba Lutalo asasula ba producers Lutalo writer awandise ku nyimba ezaba Irene Ntale bani aba bakaza bachasinga okuiba ne nyimbe za Lutalo yomukubazi wandika nemoza radio barema Neto gena muna banga studio baga benti mpamu sende mu luyimba mbo banza nawandikira tajja byogera tajja kubyogerako David Lutalo goliko David Lutalo property master wakoma kumanya bani bana batamanya value ya sende nataka bana berangira mba zero balance Lutalo alina ettaka mailo ne mailo yika na mayumba nebizimbe nga ne wagamba nti omwezi ayagala kusoloza kawumbi akasoloza David Lutalo yagula ko bunamwaye eyo nagikwata okuva jiro chimba munyonyola ne munya no muntu abambira Lutalo ne waleko okuyimba tenga Lutalo togenda kumubwekinga ngata boba yagala tegeera we friend omukubiro ino mukolo ku Saturday Lutalo okuva Friday paka Sunday bana emikolo era kizibu nnyo mukubiranga ino mukolo gogumu mukubireko mwe friend mugagala mu bookinga mukubireko nze muwanye emirimu lwakuba kirungi kye agambirawo nti n'omukolo gwago ningenda guyimbako esaawa eziti kugugonja kutuka bweguti Lutalo David gwenjogerako yabulwa ddi emirimu lwakuba bano abaana batuusa kiseera ne beetamwa lwa nsonga ki buli mwana yafuna kifotokopi ebikunemme ebyo biwemmene ku ebyefula bikufotokopi kikina ne kiwalaata kiringa amalalo gamukaja nga kyaja ne kyetunga ku Lutalo ne kibifukira ekizibu bikwata emirimu gy'abantu bira sente z'abantu the end of the day Lutalo ligino nasasula sente zatamanyi ng'olwabikirira erinnya lye biteeka enamba bulamu ne biranga enamba ne babikubira ne babiwa emirimu ebyaddala oluusi abantu balanga David Lutalo ligino n'atajja oba sente ne zibabula bano bakuba posta nga kuliko David Lutalo ligino ne batwala kino kikunemme ekikyupuli abantu bayo ku bizinga ludda wa abamu tebabimanyi Lutalo okuvayo okusoma enamba tesoma enamba yembu talina sente tesoma enamba yembu talina mirimu tesoma enamba yembu tino mumuwe emirimu gwa mwana wo ku TikTok ogenda kwa Lutalo omulimu Lutalo ayimbe sio ya milioni 6 ku 10 alinga shiba kalungi bwo tolina milioni 15 kwa bito kubira shiba kyekimu ne Kenzo bali expensive kanga balina music ne big size babekulu omukubya nomugandi na milioni nyana gangenda kuyimbira kuwerere nziku adatengenda kujja navuga mafuta najja twachikola kemiti yana avuga ama nga sente aziba wadde balina milioni ezinze nazileta nagamba zibaddize naye ngenda kujja nyimbe era najja nayimba Kenzo nga tolina milioni 2.25 13 musitula mu kifu Lutalo genda mukubira simu mugambe ki kebe gakubere mukolo nze mpanyo Lutalo emirimu ate ye muntu agaba kunjabulo Lutalo muntu ala milioni 10 nakwata kakade nakakuwa no muntu ala milioni 8 nakwata kakade nakakuwa nga tatunudde nayo abayimbi abasinga nte bagaba ku seno muntu aliro mulimu nakutunyanga embo esude ekyuma Lutalo ne shiba be bantu abakuwa ku sente ne kamilioni oyo mwagala obulamu bwange bonna kizibu nnyo twalira kamilioni sente natakwata sente nazikuwa naye mwe munaavuma buli muntu oli asomye enamba ye yavumyani nga bwe mwagala eddembe lyammwe nabo bali baagala eddembe lyabwe Bobi Wine we yali wano ng'awulira anyigirizibwa yavaawo fere tukiwagira agende tetukinako kuba twagala mulamu tetwagala mufu nze ne munyana muntu ayogera ku nsonga za Bobi Wine bwabanga alaba obulamu bwali mu matiga n'agenda yes it's okay lwaki obagamba ate adduse yatidde mbate bannange atatya oba bakyogera ate abaganda atisimanya atatyaki asigale nga munamu agende maybe alesettinga nada naye nga savings obulamu gwoyagala asigale wano oba bamukute batya oba bakubatya mbwa kakasa kinga mufu teri muzira mufu kino kibaddamu abaganda balina n'olugero olugamba oba embwa enfu esinga empologoma embabiki embwa ennamu esinga empologoma enfu
muzira mufu mwana wana basajja bakazi ne mfaje bafamu omusajja alwanya entalo muzana afa kati mubamukubya akatayimbwa bamukubye gundi teri muzira mufu omuntu waba agenze namuvinga on nga gabe bannange obulamu bwange buli mu matiga please mumuleke obadde oyagala amale kufotegere nti abadde w'amaanyi nnyo mufu kya yali akomye ogwogamba nti ono yakomawo ne mutulyako emmere ne muli emikyere ne mujjuza emikyere ku social media ne mukwata ensiniya ne muzetika ne ku mutwe siraba gwe Nurudini Ntege gwe sikusanga mwana manyi Easter tetuuke ne birya ne bitulyako emmere ne bibajjagala kati temutuzungi Easter tusi gwe Nurudini Ntege gwe mu bantu bonna bewayise notampita nze nabadde ngende okukusa okulya emmere yonna aja tinna myalo wabadde omanyi ngenda kulya emmere yonna olugiri olulamba sikulaba ku Easter sibalaba sibasanga ku kyenyanama kasita nina omumbeeda omubedde wange ajja kumpereza Easter ne muli bebekulu mu bantu bonna bewayise wenna onyumye nze nabadde omuntu eyampisa yabadde Kenzo ate nayo saagenzeyo nga manyi kyamerya gyekiri nakwawa ekikazi ekyo kiraba ye Katonda nga weebale ne mutulyako emmere ne mutandika n'okubajjagala mmere kinne emikyere emyereere mmere ki emikyere kati tugenda kufumba amatooke n'amayuuni n'enkoko n'embaata tubijjuze ennyumba tuboobeze amatooke ku Easter Yesu Kristo tusibe empombo tufumbe obumyu mujja kuwulira evumbe mmwe mulina owulira kawoowo mujja kukiwulira mujja kukiwulira bannange noba ne munnonga musiraamu ne mutuuka okulya n'asirika bwecce nga n'akasimu teri tebanyega twetwala tugenda ozimala ku nsiniya Kenzo ne Nyamutolo bakabe bampise naye siraba omusiraamu pozi ne sura moto yampadde Idi sibaba omusiraamu mu Easter muzunga nnyo mweno mwalidde mikyere gyokka mikyere ne gifuuka emikyere sibalaba